Shame Manja ly'erinnya lyange ndi eno Garuga abantu bayita batya Bukaya abatwaniriza bulungi nnyo era tuli bulungi nnyo ddala safa olunaku lwakubiri tuli bulungi nnyo ffe tuli bulungi era naawe oli bulungi kasita oba nga obulamu kikulu wakyaliwo kati bye bagaanidde babadde babikkiriza tutudde wano waliwo bye bagaanye omukulu gw'okubidde agambye ati agambye bigenda yingira inshallah katusabe mukama omanyi nkulaba oli stressed ate entamwa nnyo ng'omukazi ali stressed so tuli wano naye kansooke mpiseewo obulanga tetubeere nga twogerako ne Mary ndi wano ne Mary Nambwayo munnamawulire wa Bukedde TV byonna ebyamutuuseko mubimanyi bulungi nnyo naye nzize tumukyalireko atubuulire byatandise bitya byazze bitya kiki ekyabaddewo lwaki ebiriwo weebiri oli otya esaawa eno nja kubeera okke naye sinnabeera okke tukusabira mukama byonna bitambule bulungi biggwe musobole okufuna entegeregano ennungi n'omukulu Suuna mbadde simanyi nno nti yeggwe mukyala wa Suuna Ben era bwe nalabye amawulire bututu neŋŋamba ono si ye Mary neetya nnyo naye nkukubira Sanchez nonga okakasa Mary bulijjo ye mukyala wa Suuna Ben ndaba bamufulumiza ebintu tye Sanchez yagambye atya yangambye ye mukyala wa bulijjo balina n'omwana neŋŋamba yabadde alina okugamba ati kati oludde lwabadde buli kimu kyatambudde dda watuuse otya wano natuuse ntya najja kuba Sande twaze Sande nenzija oba nkunyumiza ebintu ebimu oluusi bibeera paaso buukamu ebiri paasono naye wajja ddi kuba waliwo abagamba nti nabo beekanze okuba nti oli wano bo ng'abaana bakwano b'omukulu ne bannamawulire abamu bakwano b'omukulu ye omukulu yeekanze simanyi gosobola otugamba eyamulabako ayinza okuba yeekanze naye najja wali mu Kisande n'ebintu byange kubanga ng'abantu yeefunamu lwangoozi ng'abantu bonna era bwe twafunamu lwangoozi namugamba whatever we did together your share is going for my kid to my kid teyanziramu sategeera nti oba kyokanze oba nedda nze nenzija ku Sande nga nzize wange wajjawo wano ku Sande ebintu babifulumiza ddi abannamawulire tuuka obitegeera ku Sande olwo najja ssaawa 12 nsangawo omwana oyo asinga bwe namusangawo ne mubuuza ne mugamba hawaye namugamba kyebaleku ne tuyingiza ebintu ne tutandika okubijjako mpolampola n'agamba kiki mmwe ndowooza eri ng'akubye essimu bwe yakuba essimu ne batandika okukola olutalo ng'omukulu tanatuuka bwe baalitandika era mpulira asiimwe n'akuba emmotoka yagikubisa nakiggundo nga kiri mabega eyo ey'ebintu emmotoka y'abaani kati eri ku poliisi erihowa ne bagikuba ne mugamba omuntu omubuuza naye n'otakozesa force ebintu ne babikasuka ebimu ne babikasuka ebirala ebintu ebisinga byabuze birala byayatise abantu oluusi yabeerondeddeyo kuba bimazeewaawo just byakapaawo okuyingira mu nnyumba leero lwe tuzze era poliisezi nebiryoka biyingira kakati era ku lunaku olwo ekiro era omukulu yatuuka bwe yatuuka ng'azina abantu benga 8 b'obalaabala abantu benga 8 n'abagamba yayogera ebigambo ebyali ebinene byesijja kwogera ndowooza obusungu bwe yayina mu ssaawa ezo naye ng'embeera wezityo we zijja
tolina kukozesa busongo olina kutuula na muntu n'oyogera naye kyemmanyi ng'omuntu ategeera oba omumanyi nkumanyi omanyi ensonga lwaki ndi wano siriiwo nti oba mateeka oshegedde singa mbadde mmenye mateeka yali lwedde okunkwata n'ankasuka naye nkyaliwo ate naye wandibaddemu n'akatya nga bw'ogamba nti oba aganzaganza oba like research lwaki mbonna nze ndi wano oshegedde so ekiro ekyo n'osulawa abantu be ne bakwata ebintu ne babikanyuga baganda be nga yebagamba nti omwagala okwesiba ku basajja babawase naye nga si kituufu nze sisobola mugoba kubagana mukaabe sisobola kugamba ki naye bw'aba nga tayagala nti oba nze kumpasa kiri fine buli muntu abeera n'omutima ogwe abeera nekikyayagala asobola okukola kyayagala naye ng'akikoledde lwano lwaki olinawo amaanyi mangi kuba omuntu aba agamba owootya omusajja amateeka bagenda kugamba nga bw'omanyi abakazi ne social media yayonooneka ennaku zino bajja tandika nti omukazi bakiweesiba kusuna bbeeni lwaki tomuletingako because bo bagamba bw'olemera wano oba omwesibako like even his friends kye bali mu kugamba lwaki Mary yeesiba ku busuuna bbeeni gwe ki kyoyagala Mary wano waffe ekyogedde bulungi so wajja watya okuba nga wammwe mashallah ate okuzimba ani abadde azimba twagulawo ffenna nze namuleeta eno ate okuzimba eno nyumba ani abadde agizimba twayowako silaabu walituuti eyo kyonna ne tukikola kino kikomera nga mukola babiri ebintu emu oluusi ebeera fasono basaagala byogera nnyo nanti kati byagenze dda mu bantu because n'ekyapa kyo kiri wabweru kiri mawulire nti oba okuleetawo abantu abalala ng'abalambuza ndowooza nga balegala otteekawo kati wakoma ku kikomera kiri naye ennyumba ye n'azimba ng'omanyi munna akuzimbira you contribute n'amagezi gokka omuntu gaba akuwadde gamala olowooza abakazi abeera batazimbi n'abasajja naye nga namuzimba gaba magezi olumu gaba amagezi tulina amagezi agazimba si buli omu kuba waliyo neyasanga nga sente weziri ate n'azimalawo bumazi so kati gwe wateekako amagezi n'oteekako ne sente ekyapa kirimu nakirabye kiri mu mannya g'abantu babiri era byeyekwasa nga yekwasa omuntu eyatuguza mbu kyakolebwa oli era ekyo ye teyakitegeerako akikola mu bukyamu kubanga zibeeta kumba muguze n'abantu babiri like nga muguzewo babiri kitegeeza mulina beerako babiri ne bwogenda n'obuuza omuntu eyatuguza wano engeri gye nnamusikirizaamu otuguza byonna agamba nnambwayo olinze namuleetera buleetezi nti mwami wange tuyambeko tuyambe otuguze namuperereza for like eya gaagana saagala bantu abo oluusi babeera babuvuyo mugamba paka we namugamba naye omuntu gwobuba mwami wange tewasooka kimulagirawo saba kunyamba bw'oba okikoze oba okikoledde nze nfunamu ng'omukyala oba okikoledde nga bwe tubeerawo nga tubayiiyiza abasajja so after 1 year ng'omwaka ogumaze n'atuguza wano balina gye basooka otutwala eyo naye ne mugamba we need a better place nemujja ku kkubo netujja wano so kiki ekyakubagudde n'ogaa kati kaŋŋende oba temuli madinisa oba temuli nzigi mungu byonna naabimalira eyo nabadde enkola n'obupangisa ambwayo
olaba ebbanga naye bwebayingira omuntu ng'akooye ayingira wano n'azibawo nga bwe mwakola kisoboka bulungi nnyo naye nga mu byonna baŋŋambye nti omukulu yalangiridde omukolo ate omukolo nga gwalangirira gwa mukozi munno ku bukedde awo n'ogamba okufa n'obutanyagwa y'ennyumba guli eyo guzunga oluzunga mu baana b'amawulire mbadde sinaba bitegeera bulungi naye bw'aba agukola nti simulinaako ttaka awase bakazi be naye alowoozeemu nti mpasa omukazi ekifo kyenjagala omuteekamu cyane zibeera kiruma nnyo it's okay oli mukazi nkimanyi nawe osobola ekifiira oba oyagala ozimba omwana ng'omu ojja bbeera ne bino byonna oba tobirowoozaako zebino sibyagala naye akimanyi era sinnamuvuulako omuntu avula yagamba naye omusajja takola kino takola kinakyogerako nakulabye sinnaba kyogerako nze mpa kimu nti osigaze amaanyi go wagateeka kiruma nnyo omukazi okukola n'omuntu ate n'ateekawo omuntu omulala mu maanyi ge golaba zekiri tekiriiyo naye webale kuba mukyala mugumu mu byonna bino oli mukyala mugumu nnyo kuba singa sabadde mugumu otawo lwe baakola wano temanyi buvugi babulabako nabulaba senna nabawedda naye ndi mugumu kubanga mmanyi kyendiko so abadde wabeera ne Sona Ben ewaka ewalala nga tonajja wano buli omu abadde abeera bibi naye nga mulinayo ekibagatta kyekino so obuyambi bwabadde akubira ddala ebyo tujja byogerako bw'anaaba yeeterezeza anga teyeeterezeza bingi nnyo nze byendekayo nowerekereza n'ogamba asigala taata wa mwana so singa family affairs batuula ba family affairs ne bakubuuza ne bakugamba kuba nawuliddeko bakyaliwe nga bagamba nti he wants to compensate sente zo azikuddize okiveemu kyayagala nange watya nga njagala mu compensating kuba wanene nafunawo njagala yali tamanyi era twatulanga mu motoka nga tuva oba gitubudde nga tugenanga ye mukama atuwadde ekifo ekirungi kati katukavuddewo katika mukama ampadde so you can also compensate him nsobolera ddala mu byo waliwo abagamba osasula emitwalo 5 ku bukedde tojajenga enkamu y'amuntu kuba waliyo nafuna 5 naye ng'ate asinga afuna obukadde tojajenga nze ye amanyi amaanyi gange kyobola atayogera tojajenganga era omuntu asakugamba nti nkino bw'aba ayagala kunkompasetinga nze sinnamugoba ye ndowooza yayagala okungoba sinnamugoba oshengedde so yokebwa ne bwaba akomyewo waka abeerewo because wa ebintu bino byatandise dda nabadde ndiawo nga sitoolebwa papa nengamba ngenda olaba ekifaananyi nzooza mbadde nkimanyi egwe mukyala wa Sona Ben ndi mama w'omwana toli mukyala we oba kibeera kitya oli mutofu kyoyogedde oli maama w'abaana olwakirabe nenga ono sigwe mmanyi omutuufu nga yeggwe asiimwe balese materiyo mpozi ennyumba ye ekyagendera ddala mu maaso kati ani ali mu kuzimba essaawa ze ani ali ku kyakola finishing mwami kati ekyo kyoyogedde kyenyini alina okumaliriza ennyumba ye wazze otya okugiyingiramu bagamba wawambye ennyumba ye n'akasuka ebintu wabweru kati
kati era singa nambi singa siriiwo omuntu ambi bamufulumya ne bamukaniga naye wendi tonsanzeeyo kusanzeeyo ate baŋŋambye abamu bakutadde ku house arrest biweddewo leero poliisi ezze lwakuba mugisanze yakagenda naye ejja kudda okunkuumako ekiro ezze ne bamukubira ye abadde abagamba bira ne bagamba tetusobola muleka wabweru kayingire mumale mutuule mubimalirize so abazze be bano aba family affairs poliisi erina ku ka section ka family affairs ekikulu kutuula mwogere naye tasa ebintu tebisobola kubeera wabweru so house arrest nevaawo naye nga mbaddemu okumala akabanga nga tebanzikiriza fuluma obadde omaze ennaku mmeka nga tebakukkiriza fuluma kuva wenajja ndowooza kati ngaekyokulya ekyokunywa ofuna otya nga nfuna omuntu anyambayambako nga balaba bakkiriza ofuluma like oba ngaali wabweru nemuyita naayisaawo ebyokulya nga babadde bakambwe obwo obukambwe bwonna bwava ku ki mwabali ab'omukwana abayitirivu ne mutuuka n'ozaala omwana ebaawo mu bulamu kati wajja n'oyingira buyingizi wamukubira ng'ojja ewe simukubira wano wange kati wajja n'oyingira ye n'aleeta bana ne bakuggyamu no waliwo omuvubuka olwo ndowooza namuka namugamba waliwo aleese ebintu kati tukole tutya namubuuza namugamba tubikiriza kuyingira watabikiriza ne bakuba emmotoka ezaaliwo like emmotoka yali ereese ebintu ne bazaasaako ebintu era ekyalina ku poliisi ne boonoonanoona ebintu nga bwe babikaniga ne baagala okunkuba naye nebiggwawo kati naye n'atuuka ekiro n'abamukubo endala abamu baalinga 7 n'amugamba bayambe bwebintu babize ku mmotoka neŋŋamba tetulina gye tulaga bo ne batandika obbiza ku mmotoka ne babizaako era emmotoka yasulawo neesiibawo enkeera paka we nabagamba ebintu babireke babitwale ku poliisi naye batwaleko ekintu kibi babeere nakyo paka nga wetumaliriza embeera kuba balina okufuna compensation yaabwe emmotoka baagyonoona olwo tolinako muntu yenna gwe olinayo oli bwoti n'omwana nze nemalirira ndi mukazi ngoyi so kati mpaka leero we tuli kaakati waliwo abaŋŋambye nti Suna Ben wano Uwembu era yabadde asasula Kamoga ate ku kyapa kye nalabye naawe kwoli ebintu ebisona ebisinga imanti oba olaba yetayogera ku nsonga eyo bano abalala be bamwogerera be basinze okuleeta akavuyo teyankoona nako talina kigambo oba kyeyavaamu sijja muwayiriza musajja wattu ye yasirika n'atuna butunuzi nga bano bazze nabo be bakuba nga tewawulyamu nsonyi bagamba bannange omukulu takuba ate ffe tukuba naye baleka baali ku oda nabo baali ku oda nga bakola waliwo n'abaŋŋamba ne bwonookola otya tojja gisulamu yadde n'olunaku n'olwo naye kati mwendi totiddeemu yadde kugamba nti obulamu bwange buli mu matigga nga Mary butya no anti ennyumba teriiko madirisa ennyumba teriiko nzigi oyina omwana omuto ate jjukira nti kati nga bali abajja be yaleeta omusanvu kati ng'okuli oyo yayogera ekyo ekigambo ne boona okweta tojja gisulamu lunaku basobola okutuusaako ekintu kyonna tebasobola si be bakatonda b'enkunzi olwanirira kikyo ojja otya okuba nga oli ku kyapa ebintu ebyo ebisinga basaagala byogerako ekikulu ye omukulu abimanyi so ettaka mwaligula babiri akimanyi bulungi nnyo bangambye gwe wamuleeta eno okugulayo ebyo kyetaaga byonna n'obimubuuza kuba abimanyi bulungi nnyo sinaba kunoonyaako nze ku Suna Ben nagambye kansookere ku Mary ate ne bwe nayogedde naani ne Betty era ne Betty
nandaga nti ngundi eno tugyetaaga alage her side of the story because obwedda nkubira amasimu era naye then ekirala nti yasasula Kamoga ssente ez'ettaka wano zonna n'azimala era abadde asitudde n'ennyumba nga wooli olaba ng'osirise. Naye nga lwaki osobola okuteekako omuntu nga tofunye consent y'oli? Kuba okuteekako omuntu alina kubeera transparent. Of which transparent oli omuntu aba alina okubeera nga agisayininzeeko. Alina okubeera ne photocopy eya national ID. Osobola okukyusa ekyapa mu lukujjukujju nga tolina bintu byoli ng'olaba gye kiri. Sofa 2-0 sofa ndaba gy'olaga so kati nambwaye ku kiriwo kyonna Ani alina 2-0? bali balina 0 sofa ffe tuliko 2 so muyinawo abantu abakulu ng'oggyeko bano ab'amateeka biki aba elders abazze bayingire mu nsonga eno abaabakubiddeko kuba mwenna muli ku mulimu gwe gumu baaba boosi baabiyingiddemukko bino basoose ne babibalekera bangamba Suuna Ben yakuwa n'emmotoka wallahi billahi tallahi mbwe mabegakawo yaggulira emmotoka n'agikuwa n'akupangisiriza ennyumba abadde alina omuvubuka gwawa ssente z'abaana munne gwakola naye nga takyakuwa ssente direct bati nga ssente aziwa omuvubuka okulabirira abaana obuvunaanyizibwa bw'abadde abutwala naye nti bwe yatuuse ng'agenda kuwasa kuba abaana bamawulire bangambye bonna omukolo bagukola ki bagumanyi olwawulidde nga balangiridde omukolo n'ositula ebintu byonna n'obireeta n'obikuba wano ne gwe bagenda okuwasa ajje ng'ekyo ekigambo kitiisa naye ajje ndisiina muntu gwangu nze ndi musobola obbeeramu muno babiri ajje bw'abeera ng'alinako by'alina ajje bw'aba alinako by'alina ku nnyumba yaffe ajje nze siri wanene mukuddaagamuso gulooza lwaki ennaku zonna nyimiddewo ng'ate tewali kikolebwako so bino ebyemmotoka tebiriiyo baliyo olina akaseko k'osese ajje abanga bagenda muwasa nze sibalina kuwasa bakazi be nze ekikulu nze ndi wano abawasa abatwalibyo so waliwo ekintu ekirala kye baŋŋambye nti Suuna Ben waliwo bakwano gwe abaasabye he compensates your money your contribution on this land and the house oli ready okuvaawo kuba baŋŋambye ne Don Chris ali ready okupangisiriza ennyumba okuyambako bwe yalabye omukyala gwe bagoba n'agamba asobola okuwa ssente ezikola ki ezipangisa kati ne bakwano bo nga basaba bakompensating essente zo zonna zewateeka kuno so bwakompensating ovaawo n'omanya nti atafiirwa tafuna Zubeida mu bulamu bw'oba ala ng'oli mukyala ng'okola ekintu manye oba okikola okuva ku mutima era oba okikola naawe obeere musanyufu in the end bw'aba agamba compensation nange mba nsobola okutuula naye ne tubala time yange contribution yange tubale contribution y'abaana be nze mu compensating oba obala bibye bino mbala byange tubale byonna ebyange then kati yalabe naye abala ebibye kati ku bibye gwate obalako time yo time yange tubale abaana bange tubale byonna nga osobola obitegeera kati tubale ekyange yabaavaamu omuntu ogenda okunoonya ekintu ng'okyagala so you're not ready kweli ready naawe omukompensatinga nga naye bwali ready okukompensatinga so babadde balowooza toyina ssente ze kuzimuddiza z'obadde z'oyonooneramu muno ayagala kuwa ssente zo zewateekako kufiirwa ekintu kye nnafuna nga nkyagala ku mutima oyitengawo ng'oyitawo ng'ayita kusana waali mukyalo ono naye ng'olaba gyekiri tekiriyo naye olumu togamba atafiirwa tafuna nze olaba gyekiri
obulumi obwo tebukoma tebusobola ne bwaliteekawo omukazi era omukazi alimanya nti wano wendi Si wange. tasobola alimanya nti ali mumaanyi ga mulala mwe yeegirisisa. Too bad. So you can also compensate I can. and you're ready. I'm ready to. Bwemugenda muzikiriziganya ne bagamba zireeterewo. Ne we twali tugulanga emiti twaleeteramu zonna. Ate ne mukuzira tezibadde zonna singa mwamala dda. That is nice bw'oba nga ate oli ready okumukompasatinga. Mukama mulungi nnyo Mary. So if kyekyo kye mulina okutuula mwogere. Tusaba Mukama kigende bulungi nnyo. But so far how are you and how is the kid? I'm so fine. I know. Kana kange keebase kali waggulu. Bino ebintu tebisaana kuwangula nnyo nanyo kubanga birimu abaana. Olina abaana bameka mu pen? Ne Katonda bajja ottuwa inshallah. Okyali ready okufumbira Ben? Singa bino biggwa byonna Mungu tumusaba kirungi eri relationship yammwe. Singa yeetonda bino byonna ebyabaddewo n'agamba tutuule mukyala wange. Nsigala muntu munaaye. Wano era tannayako wamugamba tambula ogende. Naye watannakingamba. Oh, naye tekinnafulumako mu kamwa ke. Bano bakaddeyideyi be babadde bafulumya ebintu. Lwakubeera nabo batera kubako oda z'abakulu abo. Bamala ne bamanya amazima. So I don't know, Mary oli mukyala mufumbi. Omulala kati singa obusungu bw'alina oba kano ke bagamba nti omuntu omusirisa ate aba muzibu nnyo. Ng'oli awo bw'owooza nti munnange nze sinnamugobako we naye nga tajja kuyingirawo. Sinnamugobako mwaniriza era yenna gy'ava ng'ajja ng'atuula. Bangambye mukwano gwe bagenda okuwasa omuwala naye akola ku bukedde. Omusajja tabaliwa bakyala. So he's okay to do whatever he wants for as long as akulekedde ebintu byo n'emirembe gyo. Ebisigale toyagala kubimanya. Mary tali bulungi nnyo. Otulo tumuluma, bukoowu, mulwadde. Bwe tuli wano ewaka bakyaleetera ddala ebikola. Ekiraga nti n'omukulu akyali siriyasi nga ne Mary bwali siriyasi. So kati awo simanyi kikiddako. So oyina lawyer? Waliwo wano omukyala eyampeereza message ng'ayagala kufunira lawyer. Abantu abategeera embeera bambeereddewo. Abantu abatategeera mbeera be bajjasti aboogera. Waliwo n'omulala wano naye ansindikidde message ndoza nga nakatuuka wano bambi nnoonyeza ku Mary wa Sona Ben. Bonna bakyala balina okubanga embeera gye balabye teyakoze eki teyabasanyusizza. Baŋŋambye olina ekigurupu ky'abawala bakwano bo. Ng'ani abyogerera? Ttiimu eri baŋŋambye olina ekigurupu ky'abawala kikuwaga kyekyakugambye jangu owambe amakanda ogateeke wano era mbu gikulambulako ejja negireeta emmere. Omanyi ekibadde wano? Omuntu eyanyambako okuleeta ebintu yabaddewo awo ng'abikuuma nga gwe ntuma n'okuleeta kamera. Singa kibadde kigurupu ky'abiwala singa era weekiriwo osanzeewo naani? Tewali oba ŋŋambye obwedda baakuwambye ng'oli ku house arrest. Era nze nga manyi kakamera ngenda kayisaamu n'obwe ndigambye Mary. Era abalala bwe babadde tobiranga bitambula. Bwe babadde naye Mukama ayambye nti poliisi ebiyingiddemu kubayo omukulu taliwo. Batufulira ebintu ne biyingira. Nga bwe mutereeza ensonga. Kati zino ennaku z'obadde osula ebweru omwana abadde asula. Mubadde muyingira naye nga bintu bye baagaana. Okay. So far oli bulungi mukko olwaleero.
ebintu ke biyingidde kuba ndowooza bibadde byonooneka. Ebisinga babibbye, emmotoka z'abantu ndi baazikuba, bintu bingi nnyo ebikyayonoonedde. Bingi nnyo nnyo nnyo. Matiriya bwedda ayingira nga ntudde wano. Ani azimba? Omukulu. Kuba azimba wafu. Mary ogerako nze. Kuba azimbe wamu. Amalirize ennyumba yamu. Agira ajje amubalize ennyumba mukole ne house warming. Wabula mumpite ku house warming. Tutere wali omuchomo. Tutere wali omuchomo. Kakopaundi kano. Kati nno ku lunaku olwo ekiro kye neerabidde okugamba. Naye abasajja ebimukambireka. Kiŋŋambe. Kiŋŋambe tolina kyofunamu ne bw'osirikira. Wabula Zuberi, waliwo omukyala eyajja omu ku bakyala be ndowooza baayagala etteeka. Najja ne banvuma bugulugulu neewaŋŋamya. N'obatunuulira ndowooza n'ogamba nga bwe bagamba basonyiwe tebamanyi. Tebamanyi kye bakola. Abaana bwedda bakuteekayo bye bagamba another girl child has done it. So gwe tolowooza nti oli eno owulira otulo owulira biki abaana bali eri bakwenyumirizaamu. Another girl child has done it. Obiraba? Mu bulamu tokirowoozangako nti oli trending. Ng'otrendinga mu mbeera bw'eti. Naye n'embeera simbi. Obeera ng'oli mukazi ng'olwanirira kikyo. Singa navuddeyo nga nzigoola musajja kyandibadde kibi. Yali sinnamuvoolako. Kino ekintu kye wakola tukiyita ffenna abakazi tukikola. Lwakuba nti waliwo benda abawoza nti abajja okugamba kati lwaki oba ozimba omusajja lwakuba nti buli muntu akikola era buli mukazi mufumbo oba buli muntu alina gw'ayagala ayina watuuka ku moment ne bakola ki ne bagatta ebintu. Gwe wakirowoozaako otya because ffe abasinga tetukirowoozaako love ne tuziba ki amaaso. Like okwetangira. Like nti nze Shamimu sikirowoozanga nako nti kale bwe mba ndowoozeza nga masobola okugula ettaka mu mannya gange oba mu g'omwana naye sikirowooza ngako n'abakyala abalala abali eyo nti omuntu osobola okubeerako ku kyapa kati nga gwe kikyo bwe kiri kuba ndaba we kikuyambidde kuba abakyala abasinga aba kuliko mannya ga mwagalwa lava eyo ey'amaanyi. Gwe wekikola otya? Naye wadde nga laavu ekuziba amaaso olina okutunuulira future ejja. N'obeera mukyala mugezi era abakyala abasinga singa bagezi. Abakyala abasinga be bazimba abaami naye in the process abaami ne batabuka ate abakyala ne baviiramu. Nga balaba tokyali steeki zaabwe. Naye just olina kubeera mugezi mu mbeera yonna. Obuvumu obujjawa? Kubanga ndi mukazi mukozi ndi mugezi ate manyi kyenjagala mu bulamu. Bangambye olina kiguruupu mbwe era bwe kikubira kyekyakukubira ne kigamba genda wambawo womala oba eriko amadirisa oba teriiko kibeeremu. Singa kiguruupu ekyo tekiri wano. So bano ba Mugambo boys. Sanzeewo bw'omu. Naye maybe akomewo. Weetaaga owummulamu. You need to rest and resting. Gato n'amasimu ng'ogawummuzzaamu ko be weetaaga obagambe ngenda wummulamu ko for hours. Owummulire ddala onywe ku byokunywa. Tonalya mmere. Appetite. Stress nnyingi. Ofunyeeyo kansula yenna gw'ogamba nti koyogereko naye. Like not counseling you about these issues of marriage oba biki oba relationship but mu mbeera gy'olimu. Wamanya ebigendo vaamu ye. Bino byonna ebiriwo obadde obisuubira. Mary oli mugomo. Obuvumo bwo tubwetaaga ffenna abakazi. Nze ne bwe banvuma batya. You don't care because wali obisuubira.
Omuntu ali ku mazima kizibu omumunyeenya. Olowooza lwaki onsanze? Nze nno mbadde mmanyi ekiri wano. Mbadde mmanyi poliisi yasazeeko era nzize nga mmanyi interview yo tugenda gikola ng'oyimiridde awo mu ddirisa. Nga nkutaddeko kagundi nga bwe nkuteekako. Mary, ate bw'ongaye kankukyone nga Mary abatuluseeko atya? Awo bakanto obwedda bansibye. Bakanto. Poliisi emaze kujja. Kitegeeza wali we bakujjira wali interview badde ogikolera mu ddirisa. Wadde ngikolera wali eri mu kadinisa wali mu kibaati. Obunkeke nga badde batadde obungi. Badde nga Bobi Wine. Kubaddeko abasirikale oba abakyala? Babadde baami bokka. Katulo nga bakugamba house arrest yaki? Asimu nsaba kunyambako ku papa. Oyo y'omu ku bali tusobola okukaatingamuko. Wangi? Tusobola okukaatingamuko sooka omukimu. Kati omukulu atuwakkaza akameeza. Essaawa eno we tuli? Essaawa eno we tuli? Wano we tuli? Tasobola yadde ekikongo. Kati wayogeddemukko ne Tony Embaziira n'omubuuzaako n'omugamba owange Tony mbeera eriwo gya oba ye yakkubiddeko n'agamba Mary mbadde nsaba ebintu bino tubikwate bwe biti. Ensonga zino zirina kuggera wakati wange n'omukulu. Toyagalamu omuntu omulala yenna third party. Nga we twakitandika we kirina okukula. Mwakitandika bwa babiri? Tekwaliko yadde abagamba nti nange mbasiimiddeko. Twali tujja wano. Twali abo. Tewali yabasiimirako? Twali abo. Ebifaananyi byonna mbirina nga tujja wano. Twali abo. Mwekubangayo ku bufaananyi? Ndowooza ne mugamba we did progress with my hubby. Kati mulimu n'empisa embi. Mary mwajjanga wano ndowooza sekamukko kaabye wiiki nnamba. Wajjanga wano kabugamba progressing with hubby. Namwekuba tiri ne mukatuteerayo. Ennaku zino abasajja abaana batabani ba Falaawo. Bangambye oli lubuto. Olubuto tebalulanga ati kati olaba kati oli mu mawulire oloopa. Bangambye mbu era you are planning for you and Mr. to bring another baby. Oli ready? Okyayagala Ben. Mukama abasaasire busaasizi love yammweddewo and then you produce. Owaayi bangambye omugaga yakusasulidde ennyumba. Sente empaako oba togiyingira. Gundo Nicholas. Bakozesa mu house arrest nga tukyali wano. So yoyo munnange owammwe kaalaala Mary nani erinnya lyo lintawaanya. Kati mwerekereza ale tugenda kudda nga tulabye nga batandise okuteekamu amabaati amadirisa n'enzigi. Ogenze bwoti. Ogaba kingozi. Tujja tukomawo. Tulina okugobya story paka nga tulina nti oli progressive. Naye embeera eno yonna singa teginnyo. Kubanga eggulu ekikulu yazze nekyogera abantu abakulu. Nendowooza nti ategedde naye ndowooza alina abakumwamuliro nga 15 ayagala okulagako. Katusabe mukkakkane mwenna mutereere mukyogereko. Netwogeranga ne mugamba ebintu byange binyumira. So Don Chris yayogeddeko naawe? Oyo mukwano gwange. Nangamba embeera ng'eriwo sigyagala. Ne mugamba munaawe teyandibaddewo
singa ye omuntu yajja kuba mmanyi mumanyi era amanyi engeri byonna byonna bituuseemu yajja n'agamba ebintu kabibeerewo tutuule twogere naye ye bayajja n'abantu be nga balaga force ne bakasuka ebintu nagamba naye sijaagala nja mukubirako twogeremu naye nga yeeyisizza bwe namugamba sikweyisa ndowooza kyekyamulimu mbeera obusungu bubeerawo n'olumu ebigambo bayinza okuba ebigambo n'embeera eriwo nga ekyamutabudde nga omuntu bwagamba nti oba alina omuntu gwabadde agala oteekawo nga ye ate nalaba ebiseemu ate n'odduka n'oyingirawo ng'ogamba kizira n'okutta kitta mpa ku ssente za Don Chris takugamba owulira omwana atuga saawundi oyo ng'ayitamu nnyo abaana tebalina na nsonyi nga mutambuliramukyali ffe kufa asaaga ffe kufa asaaga olaba embeera eriwo naye ejja kutereera ejja kuteekera tukusabira okiyitemu kino nakyo kikole ki kiggwe katukusabire omwana mufune akabaawo ke mubikkaawo ate abeere ng'asula bulungi ddala kale alaba zibeeda nze kyensaba abaami abali eyo nga oba otandiseeko n'omuntu obali wenyini omuntu oyo manye nti olaba Katonda nnyambi nenfuna omuntu oyo tokola na muntu ate oyagale nakulya na mulala kiba kirinye ne Katonda abeere naba omutima gw'omuntu ono guli butya abasajja abantu bonna abali eyo abasobola okunyamba mu nsonga eno bakuyambeko enyambula eddala mu ngeri yonna omuntu gy'osobola kuba nemusiriwo wadde banvuma siina muntu gwe naavuma siina muntu gwe navuma gwe waayisizza mu maaso era tajja kugamba nti nambwayo musanze nanvuma nti ku nsonga bweki ne bweki siina muntu gwe navuma siina muntu gwe navuma naye bo byonna babikoze teri kye batakoze newuli obbaawo nsawo yankwata nankola bwanti nakwambye enkubi waliwo nangamba muleke tonkola okay so byebyo sofa ebya Mary ebiriwo tusaba Mukama akikuyiseemu kijjako akuwa obulungi obukirimu ate akutaasa obubi obukirimu adolonza ebintu binasa oyige tebiri mu nnyumba mwebiri so far so good musibe bulungi mweraba n'enjala ennuma bannaye wano obadde ogamba tukuwe ku ssente za Don Chris mbadde njagala mpe ku ssente za Don Chris bagambye batya yakupangisiriza ennyumba doono mukwano gwange nnyo ate we yalabye ensonga eno yankubidde naŋŋamba nambwayo ebintu bino nga sibyagadde kuba mmanyi enkulamu ebintu bino nga sibyagadde mugamba byaguddewo omuntu yenna kati bo bajja ne foosi okunkolako omuntu bandimukozeeko obulungi naye nze kye nalina okulwanyisa amangu ago abantu abali okumpi nti embeera gyendiri yeeno era nasindikira Betty ne mugamba gyeno naye embeera eriwo yeeno era beewulanga buganda kaabe lubaale kaabe Katonda kajja vaamu akatampeeri sonda nyo katotidde wanditidde nno babaagala nno eri ku geeti Katonda yasalawo mu mbeera yonna Katonda yamanyi lwaki ndi wano Katonda yamanyi lwaki byonna byonna abadde abikola naye lwaki ndi wano era yajja essalawo kufa oba kuwona oli ready wendi bye kakambwemu
oli mugomo nnyo nyiwa 1 million kubanga byongulirako oli ku kituufu Mary saala yange gye nkuwadde ompadde saala bye Mary